The people power. Our power. People power. NUP. Tuliyambale ngule olutalu ngaluwedde. Tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Tuliyambala kumutendera ogw'abantu balabirako mukulemu ogwerufu. So nabwe kityo twagala kuba tuleme kwegatta ku babbi ab'enaalemu bwebanga enaalemu be balese petition eyo naffe tulina okukola kyokuyimira nabo okulaba nga katufune omwogezi amanya gange kibanafire agwetaluweero musayinike everywhere twagala nti gweta mukono buli muntu yenna oba oli lwalubeerera nga kiringa bukuwamba bana bawambye abantu baffe ne babatta musango gwaki embyalaga no sayininga ekiwandi Nziruguru Richard Kasiri Register wa National Unity Platform kono natwegase wamu ne bannange aba stakeholders bonna abamukono deputy speaker n'abalala bonna tuwagala okutuusa omukisa guno okugutwala eri ababaka ba parliament abava mu kuleta mukono okubategeeza nti ekintu ky'okusayininga emikono kujjamu obwesigwe ba commissioner abaali embuzi ffe tukiriko tukitaddeko amaaso ng'abava mu kuleta mukono tubagamba ataasayininge ffe tuli ready tubalinza okubalaba temwejjusa NUP ebbanga lyonna evuddeyo ng'erwanyisa enguzi ng'egamba tetukkiriza nguzi mu ggwanga lyaffe lopu yasayininze ng'omubaka wa parliament ali mu kuleta mukono bw'oba tonnasayiningako gwani ababaka tubeebaza abasayininze ab'opposition naye abatannasayininga tubagamba musayininge ku kiwandiiko kino waffe NUP tuliwo okulwanyisa nguzi kulaba ng'eva mu ggwanga lyaffe so kati tetugenda kukkiriza mubaka anaavayo ne yeebuzaabuza nga tasayininze ku kiwandiiko kino ffe tuli basanyufu ti honorable Ssekikubo yatutegeezeza agenda tulaga listi y'ababaka abasayinize ku kiwandiiko kino kati gwe omubaka ava mu kuleta mukono nga tosayinize ku kiwandiiko kino tugamba nedda tetujja bikkiriza ababaka bakasayininga munayo nabokeera munayo mulema mayuni kati abasigadde tebanabasayininga Honorable Kayondo Mukono South, Honorable Simbwa, Ululume bonna tebanabakusayininga twagala basayininga ekiwandiiko ekyo kiri nti sensa motion eno egenda kukola nga tugikwatako wa 2026 nti omubaka yenna atagenda kusayinga ekiwandiiko kino abalonzi tumulinze ekasengejja twalabyeyo omubaka omwaffe wa Nuupu eyagenze n'ateekayo omukono ate n'amala n'agudyayo n'agamba nti mbadde simanyi byensayininga nti omubaka wa parliament at the level of parliament ogamba nti simanyi byensayininga nabuzaabuziddwa ababaka ab'ekikungu tetubaagala omulundi guno abalonzi bagenda kuba bakambwe nnyo ate asayininge ajja kuba awagira obuli bw'enguzi era bwe boli kuleta mukono tubasaba
n'obwomwe fubija bakaba fite mutuswaza ndoko ekiwandiiko ku kipapula ekyo kujja ba commissioners of Westfield bazanya Rogers that is speaker of municipality bategeeza era n'okubakunga mwenna nze Maweje Ben na Kisunga Sub County ababaka bonna abanagaana okusayininga mubalekera mu batunulire butunulizi akaseera kakasengejja katuuse twabagamba nti waliwo empulunkuse gino gyemisota gyennyini President atugamba buli kiseera okwebereramu webereremu ne kamera yo n'eriiso lyo abo ababaka baali batulyamu olukwe nga tubalinze kaseera kakasengejja sente bazirya kati kibatuddemu eyo najje bayita mubagobe munyimbe mubagobe kumbaga temubawuliriza twabagobadda nze Maweje Ben na Kisunga Sub County kaga 224 tuze fenga aba national youth platform abemukono ensonga etuleese ye petition gye bali okusayininga oba ekiwandiiko Tedros ekikulu kye baleeta okusayininga mu parliament ekiwandiiko kino kye bali osayininga kiri ku ssente ba MP betwalonda ze bagabana era wano muna Uganda teri atamanyi miliyoni 5 ababaka abamu oba ba commissioner aba parliament ze bali sente z'omusolo basebo ne banyabo mujjukire nti president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kino ekintu yakiraba kuba musajja mugezi era nasuspendinga Mathias Mpuuga. So lunaku olwaleero tuze tukuba omulanga ne tugamba aba MP baffe ddala okusingira ddala aba National Youth Platform nti tulina okugoberera omukulu waffe buli kyagamba kasita kiba nekiti nekituufu. So yatugamba tulwanise obuli bw'enguzi kuba obuli bw'enguzi bwe lutudde eggwanga lyaffe Matiga. Malwaliro teri bikozesebwa enguudo mbi n'ate abamu bafuna ki ku ssimu. So n'olwekyo twebaza ababaka abamu nga Honorable Anifa Nabukeera, Honorable Abdalla Kiwanuka abakasayininga petition. Ekiseera tekinnabeera kyawala n'abo batannasayininga nga Honorable Betty Nambozi bakireke, Honorable Simbwa tubakubira omulanga nti tuve mu bintu by'omuzannyo bwe tubeera tuli mu struggle nti tulwanisa bukenuzi tulwanyise eno gavumenti gye tugamba nti edizza bannayuganda emabega tulina okukola ebikolwa ebiraga nti tweteefuteefu okuwamba obukulembeze. So n'olwekyo basayininga petitioni esente z'omusolo tuleke kuzidiiguuda. So bannayuganda abali eyo tulabe bano abantu bonna neyanza omusajja wange abitya newano mukinawe kiri eno sitandi yabateeranga agenda esula